Chimba. This one. Omulabi wa Nyondo Media wena gy'osinziira okuba ng'otulaba erinnya nze Medi nkwaniriza nate era mu programu y'olwaleero. Tuze tubalaga ebintu bingi nnyo era tuze tubalaga updates z'omwana muwala Nakasiita Silivia eyali yatabuka omutwe mu ggwanga erya Saudi Arabia. Okusookera ddala njagala okwebaza ttiimu zonna ezibadde eziwakinga hand in hand, omwami Henry Media wamu ne sister wange Kadama's Voice Yogi Saudi Arabia. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola ogw'ettendo era nsaba Mukama abawe kye musinga okwagala. N'abalala bangi nnyo waliwo association eyitibwa Kyeyo Initiative era nga nsuubira nti ndowooza ekitebe kyayo ekikulu kituula mu Saudi Arabia. Olunaku lw'olwaleero ndiko n'amawulire ag'essanyu nate era wadde si ge gasanyusa ennyo naye at least gali promising. Mwannyinaffe Nakasiita Silivia wetwogerera oba wenjogerera akaseera kano yamaze okubeera ng'afunibwa era n'atwalibwa ku gamu malwaliro ga Saudi Arabia asobole okufuna obujjanjabi obusookerwako. Njagala okwongera okugumya abakadde abooluganda abako n'emikwano wamu n'abaana bw'abaalina kubanga ebyo sinnaba kubeera nga mbimanya nnyo nga nze omuntu nti mubeere bagumu. Muganda waffe agenda kuba oba ssaawa yonna insha Allah ajja kuba addizibwa okwabwobwe okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga erya Saudi Arabia. Tubadde tutoba okumala akaseera okulaba nga mwannyinaffe ono afuna attention naye nga ekimubadde nga ku mutwe abadde nga ayina erinnya lyayogera nga yeye muntu gwe yeetaaga okwogera naye nga talina muntu yenna mulala gw'ayagala kwogera naye. Bale eky'omukisa omulungi Mukama yatuyambye ttiimu zonna ezibadde emabega w'omulimu guno. Nze ng'omuntu sina kye nsobola kubawa nensaba Mukama abampeera ekyemusinga okwagala. Ate temujja ng'okwo era temuzikiza mpaka nga muganda waffe addiziddwa ewaka. Nyongera okubajjukiza nti ku mukutu gwa Nyondo Media kwensinzira okuba nga mbaweereza omukyala omwami ali e Uganda oba oli wano mu UAE ku lw'akaskin okubeera nga katereezebwa oba nga oyagala okuba nga oyongera okukateekamu lightening, oyagala okugyamu scratches, olusolo luwumu n'amakula, Nyondo Glim nno kiba ate nakyo era kiggwa era contacts zaffe ojja kubeera nga oziraba ku screen zaffe awo. Nate era gwe wenna ali mu ggwanga lya United Arab Emirates weetaaga okuba nga olya ku mmere eyaffe ey'ewaka, that is local food, omuli akawunga, ettooke, ekijanjalo, ekinyeebwa, mukene na buli kika kyonna eky'emmere n'enva zonna eziva mu ggwanga erya Uganda. Ng'oli wano mu UAE oyagala okubeera nga oreceiving ebintu ebyo, ndi wano okutegeeza nti nze kennyini sekamwa nsobola okubeera nga nkutuusako service ezo zonna wonna w'oba oli okwetoloola UAE ku ka delivery charge ak'enseko obuseko. Contact yange era ejja kubeera eyita ku screen zaffe wano eno. Wonna w'oli nteerako ka message ka WhatsApp nkubira ontegeeze eki kyonna kye weetaaga nja kubeera nga nkikutuusaako. Nate era njagala okubajjukiza nti tulina emikutu 5 egya social media kwe tutambuliza programs zino. Tweyune okubeera nga tosubwa programu yonna gye tuba tutaddeyo singa eba ekunyumidde. Munono nga mwe muli YouTube osobola okubeera nga osubscribinga bw'oba nga oli mpya olunaku olwaleero era tukwaniriza okuba nga otweyungako. Commentinga, sharinga, Instagram nayo gye tuli, Twitter, Facebook wamu ne TikTok. Nga emikutu gino gyonna tukozesa erinnya limu oba amannya ge gamu, Nyondo Media. Ku lw'ekifaananyi, video coverage, birthday parties and all stuff, ebigwa mu by'amasanyu ne memories ez'enjawulo ze wandyagadde okubeera nga oleka mu gallery n'abagalwabo, emikwano ne family. Njagala okutegeeza nti Ntenvu Shoots kiggwa ku Instagram, Facebook, Twitter
YouTube ate era nga babeera nga bakwasaganya ensonga eyo. Tweyune ebbeeyi ya kuteesa ku services zonna z'emmenye waggulu awo. Nga nva waggulu njagala okubeebaza nate okubeera abalabi abalungi ku programu zaffe zonna ze tubeera nga tubaleetera throughout the week, omuli programu ya yoga Medi's show n'endala nnyingi nnyo ez'okubeera nga zijja kuba zeyoleka maaso awo. Bingi nnyo bye tuli mu kufumba mu studio. Weekumire ku Nyondo Media, mbaagala nnyo, nsigadde nze Medi. I sign out. So hi beautiful people, right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisaamu ekintu kino Nyondo Gleam. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengoli eyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Gleam is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera dabate wetaga filters of the Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Nyondo Gleam, tukukumira kumulembe. Abantu betubai na Budabi mukulika omwaka kanda bansombo wakanda bampoleza bana ati shiri eventsi no shatani promotions bakuteke kiti eti vleksoka tendala wiwe Dubai na Budabi jeba tumie sitaji kengizi ugabi programa satu kusitagemu kulomuliro etibanga wa mujatwa yose ngatwa kulisa omakombo kade omwaka tegumalikako banji bitwali nabo gabafuka embuyaga ugambi kamako kididi nesenga sepanga wewila era babetegekadde defeating inga ya kafecha kwanzi wano ku Legends Chelsea Bar ne Dubai okuyingira Golodi ndira mu 10 Platinum ndira mu 15 Diamond ndira mu 2 abange mu bakakase andi kididi nga 11 tuli awo Dubai wenyini nini sente nina njagala mukazi benzina nayi negedde Abu Dhabi nga 12 mutatu digide omulala abakomajika kutaka ngenda kubeera bachaliba nga be Dubai gateway nambemu enaku z'omwezi nga 12 February ngenda kubeera Abu Dhabi ate kwani nawe bakakase mugenda kulaba abaana batyabe nku musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifo bakita Legends zibba ebinyuma binnemetewo nege womulikira nga 12 February zikirire baka Abu Dhabi ate kuna bakutakala kudigida kukesa bude aba Dubai na Abu Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines Friday Crane Pearl of Africa Bombo African Restaurant JP Beauty Life Seba ya Kago Zaina Baziza Nyondo Kurimu bitegeketwa nakafuru kutegeka abatalimba Shimi Events ne Satanic Promotions